Embera wansi wa myezi mukaaga bwenti. Naye nga bakyusa nga bajjako olukuta nga basula eri. Bwe basikayo essuuka egenda n'olukuta. Mubuuziza bye nayitamu. Nabonaabona naye ekitiibwa kya Mukama kati wendi. Amiina. Ne ntuuza olukiiko awaka. Abaana ne mbagamba nti mumanyi nti wajjajja gye twagendanga okulya Christmas ku nsi nsigaze emyezi ebiri oba gumu. Naye bwe mba nfudde mujja genda ewajjajja mu kyalo Kampala temujja musobola gye mujja okubeera nti abaana nti daddi kiki. Omwana oyo bwe yali agenda okujja sengaawe yamugamba togeza n'ova wano n'ogenda okuwa kitaawe ekibumba. Oli muleke yafa nadda gwe tulaba nti mulambo ogutambula. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Ssaawa eno Fred gwendi naye atambulira ku kibumba kya mutabani we era bw'atyo bw'ayogera. Naye njagala ozzeeyo ko bannayuganda katono ku mboozi eyo tubeere nga tutambulira wamu nga bakutegedde Fred yaani. Bannayuganda bannange abandaba ogusooka nze ayogera nammwe essaawa eno obulamu bwange buvudde wala naye maanyi ga Mukama ate n'okwagaliza abantu era kyekituleeta wano tugabane ku ekyo naye kye nayitamu abantu basobole okwongera emyaka ku bulamu bwabwe baleme kubeera eyo nga teri afaayo. Kati kye nayitamu nalwawo kukitegeera nti kyekinnuma, nalwawo okumanya nti kibumba kyekinnuma naye nga baŋŋamba alusaazi bakuloga neiba ku mulimu tebakwagaliza olwadde siriimu eyo talabikako oyo nga ne mu motoka nga abantu bakyayagala nze kutuula nange ne mu ofisi nga bwe nnyingira abamu bafuluma naye ng'ekyali kinzita kyali kibumba. Kati process yali mpanvu nnyo nejjanjabisa emyaka 14 nga teri amanyi kinnuma wabula mmira eddagala ate nga lyongera kukisajjula lyongera kwasa bwasa kibumba. Bagamba olina peptic ulcers olina tebabiraba naye ku ssaawa esembayo ne baŋŋamba ekibumba kyo kirwadde era mu bumpimpi kubeera emboozi eba mpanvu ngenda gisalayo bwenti ne baŋŋamba olina liver cirrhosis. Liver cirrhosis kye kibumba ekibadde mu mbeera ne kigenda nga kikyuka nga kikogga ne kifuuka akantu bwe kati. Kati ekiseera bw'otuuka ne bakudeclaringa nti olina liver cirrhosis kiba kitegeeza nti balina kujjamu ne basuula eri oba ne bawa embwa ze India ne zirya ne bateekamu ekipya ekitagulwa mu supermarket kyotajja kugula mu store kyotajja kugula mu katale wabula ekirina okuweebwa nga muntu yakikuwadde. Kati nze we nalwalira yonda tukokola tekinologi yali amaze okusaasaana ne mu Africa. Mu Africa wano nali omu kwaba abana ababiri abasooka okuba nti batambulira ku kibumba eky'omuntu omulala ekitali kyabwe. Waliwo ne meeja omu eyakikola Mukama yamuyita mbanga eriwedde naye nze nebaza Mukama nkyaliwo. Tambulira ku kibumba kya mutabani wange nga basala ku kibumba ky'omuntu ne baleeta mashini nekwatira nesimba mu lubuto lw'omuno bwe kamala okukwata ne baddamu ne batunga ne babikawo ne kakula ekibumba kikula ekibumba bakikwatako era ffe twakula tumeti bakikwatako naye nange nakimanya kwolwo ne kikula era bwe kimala okukula ne kituuka mu sayizi Mukama gye yakitonderako kyo kyennyini kirekeraawo. Kati ekizibu ekiddako awo kiba kyakukirabirira kuba si kikyo olina eddagala ly'olina okunywa oba okumira kireme eggaana mubiri gwo. Awo nno we wava obuzibu kye bayita challenge. Naye okutuuka ku ekyo oyita mu bintu bingi. Nali nkola kasente weekali katuka ne kaggwawo ng'abanga asumuludde taapu ne zigenda nze okuddamu okuwona emikwano gye gyasonda ne famire abafamire n'emikwano basonda sente ezasobola okunzikomyawo ku nsi mu mukono gwa Mukama ogwa ddyo nga yatuwaniridde n'enkomawo n'embeerawo naye nga sente
nakozesa biliyoni emu ne miliyoni 2 ekyo nja kyogera lunye kati gwandaba biliyoni namba olinawo mmeka era nakuwa ekibumba omulina natambula Kampala eno nibe nali nkola nabo nga bebanda abadduka misinde so n'olwekyo ekitukomyangawo wano kwe kulaba nti organs body tissue organs tissues ezikola organs byebibumba mutima kidney bye tuba twogerako lulimi bwongo body cells all those are organs and tissues kati tuzikuuma tutya okulaba nti tezikwatibwa ndwadde okulaba nti osigala oli mulamu n'oyongera emyaka ku bulamu bwo n'omwana gozadde oba oli awo n'akuzimbira n'ennyumba oba n'akugulira n'emmotoka naye bw'oba teweekute bulungi okkiridde abantu ne bagamba ozibadde entuuko zo nedda enneeyisaayo enneekwataayo kalakita embalayo ekusuula mu buzibu bw'okufuna endwadde za organism. Okuva lwe nakukyaza nfunye abantu bangi ab'enjawulo abalina obuzibu ku organize zaabwe ne waliwo bingi bye bayitamu ng'oggyeko ekyokuba nti ssente nzibu za kufuna waliwo ebizibu ebirala nga okuba nti bwe nzuula nti nze mulwadde w'ekintu ekyo okufuna agenda okundoneetingira nti luba lutalo bw'abeera mwana owulira buli omu agamba nti teri akkiriza mwana buli omu amugamba tokkiriza bw'abeera taata abamu bali ku mirimu eyo nga taata singa kigambibwa nti yagenda okudoneetinga ku mulimu okwo agenda kugobebwa whereby tajja kubanga asigaza mulimu. Bino byonna mbifunye experience y'emu ku ezo ze nfunye mu bantu benkolako interviews abalina abalwadde n'abo abalwadde ba organs. Kino gwe wakiyitamu otya? Njagala tusooke tuwulire gwe bwe wakiyitamu. Neyanziza nnyo bannayuganda bannange n'abali mu America London bonna abanaalaba akantu kano obulamu buzibu era buli lwolwala organs zino byoyitamu biba bingi ebintu bigenda bikyuka ne ku mulimu n'ogobwa kituufu nga bw'ogambye kati nze ebintu bye nayitamu byali bingi nnyo bampa emyezi 6 nga maze okugenda e India kuba natambula Nairobi waawa nga ngezaako kwejanjabisa nga biganye naye India nagendayo emirundi eki ogwasooka ne bazirya $1.5 ogwa $1 nenkomawo kati mukudda olwo ezo zibalya mu kusooka ng'ogenze kolaki nali ngenze kujjanjabwa bamperekemu ekibumba ekipya nga bansuwalinze nti buli kimu kijja kuggwera $1.5 nti kati kasita ezo zisasula kiwedde nituzisonda neŋŋenda kati bwe natuuka eyo ne bakebera ne bakola bino ne bajja ne baŋŋa nti kati omanyi nti esente zo zewaleese nti n'eddagala etukubye ne testu ze tukoze nti ziweddewo era nasirika nga bwesirise ne mbabuuza kati tukoze tutya ne baŋŋamba nti weetaaga doona kati doona nasooka kulowooza wa ssente ne baŋŋamba nti weetaaga doona n'akuwa ekibumba nenga kanula bwendi nenga nti ne baŋŋamba nti ku doona twagala oyongereko $6,000 egya $. Kuguli ogumu ekitundu gwe mbawadde oyongereko 6 egya $. Kati awo ne mbatabukira era bwe nabatabukira bwendi nenkola kusinga nazuukuka lunaku lwaddako kazi ne mubuuzayo tuli ludda wanti watabukidde baddokita n'obavuma n'oyomba n'okola kusinga ne tuwadde toza wafudde n'okufa naye buba bulumi bw'oba oyitamu oba olowooza ebintu ekiseera kituuka ne weekyawa abakujjanjaba balwawo okumanya nti weekyaye ekiseera kituuka ne weekyawa nogayo oba nva ndi mu nsi eno naye ezo challenges kati twazifunira eddagala kyetuva tujja wano ku mpewo tubasomese tubasensitizing mubeerawo yamube nga mumanyi buli lwoba ng'olina knowledge and wisdom omanya bw'oyita mu kintu kati nembuuza omadamu nemugaye katugenda kukola tya nti are you ready to listen to them mbayite konze bayite bwe bajja bangamba are you ready to listen nti am ready Mr. Kiyingi Fred osigaze emyezi 6 ku nsi gyotwadde wano n'otuvuma n'otabuka naye twakitegedde nti oli mulwadde w'ekyayi tusigaze emyezi 6 twagala emitwalo emirala 6 egya $. Twagala ne doona ne mbagamba bwe mwansaba ezaasooka mwangamba byonna mubirina
kera ne mu firiji gye ebiri ate kati wakite mwakikoze n'agamba nti embeera yo mbi nnyo tetusobola kuba kiri wazeewo emergency ne tukigaba eyo ne tuvaayo ne tukomawo kuno nga ndi ku zero nova India n'okomawo ku zero nenkomawo bwe nkomawo nentandika okunoonya doona nentandika okunoonya ssente kati badoona nafunako babiri omu nansaba miliyoni 2 nangambe 10 soko iteke ku account nemugamba nteeka nti 10 ku account nga tetuneekebeza kulaba omusayigo gumakinga n'ogwange nangamba oba oyagala kikolo oba toyagala oyo nitwawukana nenfuna omulala yantuuza ku post office wali olunaku lulamba yangamba ntuukewo saawa 4 navaawo saawa 9 nga talabise siina zinywa mazzi bampaniridde nzitowa kiraaga madamu akwata ludde eno n'omwana akwata ludde eno twatuula ku posta awo paka saawa 9 eyatugambye okujja esimu nga yaziggyeko kati netukuba oluvannyuma yo nakwata nagamba njagala miliyoni 4 sooka oteeka 2 ku akawunti namugamba kati 2 nga teeke ku akawunti jjukira siina yadde 10 oba toyagala lekayo nemugamba waakiri tugende nakasero batupime tulabe oba bikwatagana tunoonye ku ssente ezo nkugambye sooka oteeka 2 ku akawunti ndowooza challenges muziraba abalwadde ba organs ze bayitamu toyina zinywa mazzi otuddawo musana ne taxi nezikuzaayo tewali eka oyo naye nga tulemaganwa nga nzirayo eka nga neebuuza ekyokukola nga binsobera nali nkyali ku mulimu eseero nenzayo wa bosi ne mugamba biganye nagamba nti olina okufuna doona ndange ndabe wentandikira okusonda ssente ebizibu ne byeyongera nagenda okulaba emyezi 6 gye bampadde nsigazaako egi 2 nentuuza olukiiko awaka abaana ne mbagamba nti mumanyi nti wajjajja gye twagendanga okulya Christmas ti ku nsi nsigaza emyezi egi 2 oba gumu naye bwe mba nfudde mujja genda ewajjajja mu kyalo Kampala temujja musobola gye mujja okubeera nti abaana nti daddi kiki tyati bulijjo tubaga nti nina malaria naye kituufu mbadde sina malaria kwate twabagambanga naddala balinga basoma abakikubeeraliikiriza nga tubaga malaria agamba kiki daddi konze munaye ekibumba kyalwala kyavunda neetaaga ekibumba ekipya nga kimpeebwa omuntu kino bakijje bakisuule basale ku kyoli bateeke omwanyi oli naye asigalewo kati muwala wange awo yalinga mu myaka 8 mu 10 awo nagamba daddy Rosaline daddy me I can give you mine ne mugamba you are too young ne government ensiba you can't donate to me you are still too young tonatuuka kwesalirawo nagamba nina kubeera 18 but that we have to save you ne mugamba yeah but you can't kakati omwana omukulu Lorin yali naye waali awo nagamba nti 18 but daddy I made 18 yesterday I just made 18 daddy me I'm a man now I can give you mine just like that ne mugamba yeah you made 18 I remember ko mama we temugeza temugeza ne mukwata ku mwana wange olidde byolidde musajja gwe olidde ku bintu nayo n'omwana alidde kaki mama n'atabuka ngate mutuufu mutuufu naye ng'omuzadde bamaama obamanyi nagamba nedda si mwana wange sebo koliddeko kalidde omwana wange muwe ku ddembe konze naye sinaga nti ampe yayogedde omwana ng'ate omanyi ndaba situation eyo ebyo bayite ebyendi bye basekeramu otaawo ogenda kituufu omwana nga naye alemerako nga maama amugamba nedda ssebo omwana asitukawo ng'agenda yeesibira mu luumu ye ekyeggulo teyalya nga biraawo ng'ate ebirowoozo binneeyongera gamba omwana aganye n'okulya biki maama amwegayidde aganye enkeera ku makya maama we ng'addayo amukonkona amuyita nti saagala mmere kiki timusaagala mmere yagenda okulaba ebikyabuse nabugamba kale oba oyagala kusevinga daddy tis okay wewe waddeyo nti ye olwakkiriza okulya ng'agamba daddy nze amurede naye bwe mba nfudde bweba osigalawo ojja kuweerera baganda bange my siblings so that they go to school me am ready to give you my part of liver eŋŋamba
amaziga ne gampitamu kati ne ndowooza ne nga mwana ono tannazaala talina nakazzukulu nange byenjogerako byengenda okukola sirinamu experience anaabeerawo tomanyi naawe oba olama oba tolama oba naye bwe bamugjamu alama oba talama yabuuziza bye tuyitamu bannange byebyo nomubiraba ng'ebyokusekeramu naye biruma bigumu bizito byokya. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Nga tubeera awo nkera omwana nga muga nti kaakati ddala olirwedde nti nze ndirwedde daddi nga tweyiwa Nakasero hospital nga batukebera sente nazo twasaba nsabe zitukera jikira tuli ku zero nga batukebera nga tugenda okebera nga buli kimu kimaakinga musayi gwego kimu kyekyo nga nkwata results nga nzitwalira mukama wange nga mugamba nafunye dona kyamwewuunyisa yali takikkiriza kizibu omuntu okukkiriza kibwofuna dona w'ekibumba sente tujja zinoonya ng'amanyi kijja ggaana kyekimu nabana abasamira abalogo akugamba ekintu ekizito nagamba njagala omutwe gw'omuntu ng'amanyi tojja kukola ki tojja kuguleeta agenda okulaba ng'ogumukuba mu maaso wose muntu oli yase omwana wa neiba kiraba amutwalidde mutwe naye nakino bwe kiri baŋŋamba bw'ofuna dona sente weeziri laba nfunye dona ngenda mu ofisi omukazi naga nti okakasa afunye dona nti ye Fred ekituufu n'adesi n'ayadde okuŋŋaanya 10 sinaagwe tukoze tutya naye mugamba waliwo omwami Manthani Meta nayogerako naye ayinza otuyamba nti mukubire nga mukubira ng'ajja ng'agamba ye atujja musalirako bano bameta yaliwo India okay ngamba dwaliro gye wali ogenda tujja musalirako omukazi agamba Fred this is a task I'm going to fulfill yali boss of vision boss afayo boss with compassion kumudugavu gwatamanyi gwatayina ku ya relationship yali muzungu nakwata task zonna naziteeka ku mmeeza ye yali muzungu bamuyita Haze Lusine okay nangamba nti ngenda kumobilizinga abakozi mu company ne out of Uganda to save your life Fred ekyo kye yankolera kye kindeta kumpewo bannyabo ne baseba abawulira nzija kumpewo wano okuyamba abantu si lwakuba nti bampa ssente sifunanga 10 kya muntu n'omu naye nzija nga nzijukira ekyo abanyamba kye bankolera nange kye nnina okukolera eggwanga n'abantu ba Uganda era buli kaseera nsaba gavumenti n'abawulira ba Hamisi bani bajje banyambeko naye teriye n'omu yali azi naye nsigala nzija olwekyo mukazi nganga nti Fred nti osigaza bbanga ki kati ebyo tugenda okumaliriza emyezi 6 nga wasigaddeyo weeks nagamba nkoze ntya we need to save you esigadde weeks ove mu bulamu bw'ensi omwezi gumu nga ne weeks nve mu nsi ate baŋŋamba nti we gisukka totegana ng'okujja kiba kyonoonese biyondi kiba biyondi okuwona kutojjanga naye ffe twakola ki twagenda omukazi nga nti kale ng'asoma epapula ng'alaba byebyo ng'akubira abantu ng'abuuza omuyindi nti kaakati tasobola kugenda nga sente tezinnabaawo nagamba kisoke tukola agreement najja challenges ze mubuuzizza muwulirize nze ayogera naawe kaakati natambula okuva e Uganda mpaka India ku bbanja kyesirabangako buli kimu ku bbanja baakubira aba airlines twagala tiketi ez'omulwadde eza dona n'emujjanjabi ku bbanja ne bazituwa ne tulinnya ennyonyi nga tetulina de 10 ekigula amazzi ku airport yadde 10 ekigula kyayo okunywa naye obumere bwe baatuwanga mu nnyonyi nga tukuba mu ngalo bwavanga mu nnyonyi nga tolina zinywa amazzi ne tutambula tugenda India on credit ku bbanja ne tutuukayo ne batukebera ku bbanja kyenno avudde mbagamba nti tulina okusooka okukulembeza oyo omutonzi kituufu
ne batukebera omusajja n'akuba n'ekifaananyi awo n'ekalamu n'agamba ngenda kusala nsale wano nkole bwenti bwetu bwe kijja okubeera. N'agamba nti olina doona konze gyali naye tetuzze naye mwatugambye nsooke enzije nti kale. Ne bantaba ne bankebera, bwe yankebera n'aŋŋamba nti ekibumba kyo kiwedde ku mpagala. We cannot do anything apart from having a donor whereby you have to insert a new liver in you. Mu Luganda. N'aŋŋamba nti ekibumba kyo kyonna kivundu era kaakati tekikyasobola. Kyasirira kye bayita liver cirrhosis. Tekikyasoboka. Tulina kukijjamu ne tuteekamu ekipya. Dona waali ne mugamba gyali. Mukubire essimu ajje mangu mangu. Era twakuba essimu okumanya Mukama w'amaanyi wa kitiibwa. The glory be back to him. Twakuba e Uganda tugamba dona mumuweereze ku bbanja era naye yatambulira ku bbanja. Bwana Kisubi. Ku bbanja. Omukazi omuzungu n'amufunira tiketi ku bbanja. N'alinnya ennyonyi omwana n'ajja n'atusangayo. Kirabika omukyalo ono yali abakolera ku nsonga eyo yali influential nnyo mu nsi gy'ava ne mu nsi wano. Teyali influential. Gwali mutima. Gwali kufaayo. Yewaawo yali country director. Wansi. Yali VIP wa America. Kakati. Era ndabye nga mulimu ka America awo. N'awandikira ambassador. N'agamba nti tulina okutaasa obulamu bwa Fred. Nze nali simanyi nti ndi mulungi eri bakama bange. Kale bakebera bataganyula file ne bagamba wow is a good man, is a good employee, is a good employee walalala. Batekako emikono. Kakati n'ekirala mubuuza challenges. Mweyisa mutya gye mubeera. Mweyisa mutya mu kampuni gye mukolera ne bakama bammwe. Characters z'embalayo. Dignity, trustworthy and integrity. Byonna ebyo by'ebyanyamba. Bakebera mu file bagamba ya. Ne bangamba family yo naffe katusonde. Family ne zonda n'abantu omuntu ne basonda. Kye kinkomyawo wano. Nze nawona lwa abantu kwagala. Si lwakuba baali balina nnyo. Naye baalina okwagala n'okulumirirwa. Munaye omwana ng'atuuka nga bagamba obudde teri mwangwe mwana bamukoochinga naye nga bamugamba tujja kujjamu kusala wano tusaleka akatundu tukateeka omwaddadi wa ayuke tyamuke bakuforce nti nedda nti ayu sure nti sure. Kati bino byemba nyumiza mbikutudde lwabudde naye biba biwanvu. Bika byamaziga. Omwana naye bamusomesa bamukoochinga eri tebakolako nga tebakusensitizinze kye bagenda kukola. Era otuuka eri owulira nga awonye olwa keya gye bakuwa. Omwana akkiriza nange lunaku nga lutuuka nga batugamba obudde teri essaawa ze z'okuwona tewali. Nkeera nga batwala mu theatre. Omwana yawonera mu week says biri. Nze namala week says mu koma. Omwana awonera mu weeks bbiri gwe weeks bbiri ng'oli mu koma. Nkiraba. Omwana bwadde engulu awonya abuuza dadi aliwa dadi amugamba dadi gyali dadi akusalye bagamba oba yafudde mumbuulire nti yafudde. Namugamba nedda. Tusale bamutwala bamuwalirize ekyo bakinyumiza bunyumiza kubanga nali sitegeera. Nali siri ku nsi. Bamulengeza mu ndabiramu nti wuuli. Madamu naye nga lutalo aliko omwami wange nga bamulengeza bulengeza wuuli tebakukkiriza gendayo. N'abagamba oba yafa mumpe omulambo nti kaakati bagenda okulaba nga ngugumuka olwo nzire engulu. Kyobola nkulembeza Mukama ekirooto kye nalota nga ndiwa myaka 10 nga ngwa mu kinnya. Muntu nanzijayo kye kirooto kye nalota nga ngwa mu kinnya nga kyenkana Uganda ngwa ku mitwe gy'abantu ne kino mukono ne gunsikayo kwekudde engulu. Waloota. Gulosi. Ebima ne bikutukana ko nga nsambagala lw'ekirooto. N'owulira ng'odde engulu. Nzire engulu naye ate bwe nadde engulu. Namala ennaku nga 4-5 nga soogera nga njagala okwogera ekintu kye naloose naye nga sisobola. So kati olw'embeera n'obulumi nze banjigiranga bwe bati ne bajjayo olukuta nga balujjako ne balusuula eri. Kubanga ne bakanga bwe. Era na wano olaba wano. Olususu ku mubiri. Wano kino si kiwalaata. Namala emyezi 6 nga nebase bwenti. Enviri ne ziggwawo awo ku case clinic neeka. Baba basooka kunzijanjabira case clinic. Bwe baali bagezaako okujja mu gallbladder kuba bangamba gallbladder y'endwadde.
ne bakoona ku kibumba ne kishatalinga kibumba nakyo ne kyonooneka n'embeera wansi wa myezi 6 bwenti naye nga bakyusa nga bajjako olukuta nga basuula eri bwe basikayo essuuka egenda n'olukuta mubuuziza bye nayitamu nabonaabona naye ekitiibwa kya Mukama kati wendi. Amiina. Saagala kutwala nnyo ku nsonga eyo. Then wano kenjagadde okwongera okumanya tukaveeko ye family kuba osookedde wali eri maama yali agaanye. So maama bwe yakkiriza awo buli kimu ne kibanga kitambula bulungi, tewaliwo balala bayinza okubanga era bagamba omwana nti togeza mu family kuba bendeese wano baga nti omwana bwakkiriza ate ofuna basenga ofuna bakojja nga bonna bagamba omwana nti tokigeza kuba naawe oyinza okugenderayo. Bino byenjagala ojjayo abantu baffe bongere okumanya nti nedda temukugira muntu aba yeewaddeyo kubanga asobola okubeerawo ate nga ataasizza n'obulamu. Kituufu nnyo ekibuuzo ekyo ky'obuuzizza era bye bizibu bye tuyitamu aba abalwadde bye bayitamu. Maama bwe yakkiriza embeera yali ezze mu nteeko naye omwana nga tanalinnya nyonyi kujja ate embeera neddamu n'esajjuka nga bw'ogambye ba anti bakojja ab'emikwano n'eŋŋanda. Omwana oyo bwe yali agenda okujja sengaawe yamugamba togeza n'ova wano togeza n'ova wano n'ogenda okuwa kitaawe ekibumba oli muleke yafa nadda bwe tulaba nti mulambo ogutambula togeza. Omwana n'agamba senga daddi nga nalaba ata nti oli yafa dda nawe okumuziika tumanyiiwo era sikulaba ng'ogenzi. Ati omwana yakozesa maanyi ge naye nga bwe nagaye nti birimu Mukama alabika ye yakozesa omwana ye n'asigala nga atambulira ku kiri ekya boosi wange ne kye yatusuubiza era omwana nakikola namugamba nja kusubira ne mu kisenge togeza n'ogenda wa kitaawe ekibumba. Kati omwana ne yebbirira n'agenda asisankana omuyindi n'amutwala ewa boosi omwana n'alinnya ennyonyi n'ajja naye ng'ezo challenges nyingi nnyo era yamugamba nti okumuziika ali muyembe tumanyiiwo. So kati ezo challenge gye ziri era oli bw'aba yewaddeyo okuwa munne ekibumba mu mateeka nga tewali amukase mumuleke ataase obulamu kubanga abakugu be baba bagenda omukolako. Kituufu. Naye nga ezo challenges gye ziri era nyingi nnyo nange naziyitamu n'omwana yaziyitamu naye lwa Mukama omwana n'asobola okumuddukako sengaawe najja. Kati kyekyo lwaki wendi. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.